tokola kintu kye kimu nenkya wera nnyo obwenzi n'obuddamu nkya wera nnyo obubbi n'obuddamu oba tonnayeenenya kyeweenenyeza kikyukemu kiwa kyeweenenyeza olina kukikyukira ddala. However, change of behavior is tricky because sometimes the condition responsible for that sin can happen again. Oyinza kubanga weewala oba okuyombayomba oba okubanga tukotagana abantu naye nga waliwo omuntu akucoccoba ku mulimu oba ku neighbor oba engeri eyo. Embeera eyo eri tricky. Awo olina okusaba ennyo Katonda akubeere embeera eyo omuntu agijja wakyusa omuntu oli oba bano abantu abenzi ayinza okubanga yagambye esigenda kuddamu bwenzi n'ogula n'ofuna ekiwala ky'entebe nga kyekizize nga neighbor. Okitegeera ekitaala bwani ono omuyimbi ani ni King Sir nakyakalanga nga ekiwala ky'entebe kizize nga kyekineighbor ngagenda okutwala mu kkemebwa naye nga weewala wegambe yo siddamu bwenzi naye wazeewo embeera ate oli abantu abeyazika engoye ng'agenda kumukona era ebira okuzaayo abo be banja abeyazika be banja zaayo otegeera tokkiriza kusigala na kintu kya bbanja nabbanja lya muntu kyonna yonna waweewola mpiso ku dduuka ne walabira okola ki okutwala sente omuntu kutwala wodduuka sente ze olozambwa n'oba obutono nabwa obutono ekyo ku nnaku lw'enkomerero ku nnaku lw'okusala omusango nagenda kubalira empiso agenda kujjukiza empiso ey'ekikumi era mu bintu byagenda okusooka bintu byogenda osooka okulaba wali ku musala omusango empiso gyagiraba nga ezze mu maaso ng'ekwekise mu maaso si kubanga twayingidde mu nsobi pase oba iniself kubanga twakoze ensobi si nsobi yegenda okukusalira omusango naye kugaana kwenenya kukkiriza nti wakoze ensobi. Katonda sagala gamba nnyo nti asuubira okugwa mu nsobi obanga okulemerera mu mwoyo waliwo ensobi osobola okwewala ensobi naye ate waliwo okutugwa mu nsobi tumanyi okitegeera kale oba ogudde mu nsobi n'okitegeera Katonda kimwangugira okukola ki okuyamba naye bw'ogaana okukkiriza nti waliwo ensobi awo oba weetuga gwe wekka kubanga agenda kusalira omusango tonaba na kufa. I'll pass judgment on you because you say I have not sinned. Egume weganye kyewakoze. Yes, weganye kyewakoze. Kati nga waliwo katundu endala nga bagisibye nga yo tebuuse kubanga bagisibye ng'esibiddwako ekizito nga bakiwandiseeko restitution. Restitution kitegeeza ekintu ky'olina okuzaayo oba ky'otazaayo. Ekitali kikyo kyonna. Nga kitegeeza nti katundu ekyayidemesa okugenda mu rapture nti yali ayina ebintu byali yabbyo y'omuntu nga teyabizaayo. Mu bufunze katyuni eyo yali ggwe. Kati ekinkwatako tengamba eyo katyuni. Laba Katonda wayogenda mu katyuni. Esomero musajja nali nkyagina. Ne mbalabalamu awo. Yes, nembalabalamu sente. Nga wayise ebbanga nga nga wayise emyaka 2020 nga wayise emyaka ng'ebiri n'esatu. Yes. Yes, mu Uganda ati kyekibate okwenenya. Olina okuzaayo. N'omukubira nga talina na kyakimanyiko. Lindako nno. Takubanjiza. Nembalabalamu awo nemanya nti kati emyaka nakola lusi meka lusi zalinga 10 sente zinalina omwazali meka nembalabalamu awo nga zikola milioni yezi 5 milioni 5. Zinabala eza sadi yangu zinalinga ntwala bali aba drivers zabalinga ntwala sazi bala zinabala zangu zinalinga nziba. Export TV to the world.